Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Kyawandikibwa ekigenda okuva mu Yokaana 3:16 kigamba nti kubanga Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mu kyawandikibwa kino mulimu ensonga bbiri, mulimu okwagala n'okuwaayo. Tulaba nti Katonda yayagala era Katonda yikwagala. Muganda wange, lwaki gwe toba na kwagala mutima gwo? Lwaki awali okwagala ossawo obukyayi? Beera ng'oyagala kubanga ne Kitaffe yatwagala n'atulokola. Waliwo ensonga ey'okubiri ey'okuwaayo. Yatwagala nnyo bwe twali tuzikiridde n'atuwa omwana we. Gwe Katonda omuwadde ki? Muwa omutima gwo akulokole. Mukama waffe yeebazibwe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasuzotya munanga mpuliriza enkyene ya leero gw'omulabi wa 3 ABN akubuuzaako simulala Saalongo Kasolo Emmanuel okuva mu ttwale ery'ewakiso mu bukadde bw'e Katolingo. Nza kubuuzaako enkyene ya leero. Weebale gwakeredde ku nsulo ey'enkya. Gwa mukisa okukeera ku nsulo okusobola okusaba emikisa gya Katonda okuva ku nsulo. Kyassanyu era kya ddembe bw'obeera mu abo abassa omukka omulamu olunaku olwaleero. Njagala twebaze Katonda ate nga tugenda okutandika olunaku ate tugaba n'ekigambo kyaffe ku nsulo eno ey'enkya. Katwebaze omwagalwa. Katonda waffe omukulu w'omu ggulu, tuzze mu maaso g'enkyene ya leero nga twagala okukutegeera n'okumanya nga tetunnatandika lunaku. Tusaba otusaasire era otuwulirize, otuyigirize ate otuluŋŋamye okuyita mu lunaku lwonna bwetyo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weebale nnyo ng'omuwuliza era omulabi wa 3 ABN. Twebaza Katonda ate atuwadde omukisa ne tubeera abalamu bulunaku olw'olwaleero. Kyassanyu okugabanako naawe olunaku olw'olwaleero era kya mukisa nga tugenda okutandika olunaku. Kiba kirungi n'osookera ku nsulo kubanga ensulo kyekifo ekitakalira. Ensulo we tujja buli kimu. Fe abaali bakimyeko amazzi mu byalo twakeeranga okugenda ku luzzi okunona amazzi tusobole okugalekawo. Abeeno ab'omu kibuga mwesiimye muli na zitaapu naye eri ewaffe mu byalo twakeeranga ku nzizi
ensulo ezo ezireeta amazzi agatakalira. Tebannaffe eri ebusukka mugga bagamba nti njiire ku nsulo, ategeeza nti agenze ku luzzi okunona amazzi. Naawe azze ku nsulo ey'enkya oli wa mukisa okuba ng'ogenda kugabana ku kigambo kya Katonda. Olunaku lwa leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti ani asaanidde okujjukirwa oba asaanidde okujjukirwa. Bingi ebibaawo ng'abamu tebakyabijjukira. Gamba kambuuza ekibuuzo, ani ayinza okujjukira eyawangula empaka z'emisambagere omwaka oguwedde? Okuggyako era abo bokka abalowooza ku by'emizannyo era abatwala ebiseera byabwe okufaayo eri ebyemizannyo. Naye ebyo nabyo bibaawo ne byerabirwa. Oyinza n'okubuuza nti ani yawangula empaka z'emisambagere emyaka 5 egiyise, newankubadde nga baali bakuba obulango obuwerako ng'era baateekamu amaanyi n'ensimbi okulaba nga ebintu ebyo bituukirira era bibaawo. Naye mwana wattu wayita ekiseera ne tubyerabira nga tetubijjukira nako. Naye bangi ababaddewo, naddala mmwe abawagizi b'omuzannyo gw'omupiira, waliwo abazze babaawo abazannyi b'emipiira ab'enjawulo nga tubajjukira akaseera katono. Waliwo omusajja eyali omu Argentina eyitimuka nnyo mu World Cup ey'E94 n'emyaka egiddirira awo, naye ekiseera kyayita nga tebakyamujjukira nako. Omusajja oyo yayitibwanga Diego Maradona, yafa n'okufa ebiseera ebyo. Naye bye yakola byamujjukiza, naye yatuuka ekiseera n'akola atya? Neerabirwa. Wenzijidde mu maaso g'enkyene ya leero okugabana naawe, ani asaanidde okujjukirwa? Omuwandiisi waffe ow'ekitabo ekitukuvu Bayibuli, Kabaka Dawudi yawandiika ebigambo mu kitabo kya Zabbuli ey'e11:12 olunyiriri olw'omukaaga. Katusomeyo, lugamba bwe luti: nti kubanga taasagaasaganenga emirembe gyonna, omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo. Bassebo ne bannyabo, wali yajjukirwa ennaku zonna. Bazannyi, abantu ab'amaanyi, abatutunuvu era abakoze ebyenjawulo, bambi be bakoze, tutuuse ekiseera ne tubyerabira nga tetukyabijjukira. Gamba naawe oyinza okuba olinayo omuntu wo eyali ow'amaanyi, naye nga kaakano eby'amaanyi bye yakola tokyabijjukira, tokyabirowoozaako. Bangi mu bulamu buno tukoze emikolo egimenya n'ebidaala. Waliwo ali ne mu njogera, simanyi oba embaga ye yali etya, naye buli agamba ku mbaga ey'amaanyi agamba ku majanja. Embaga yani y'amajanja. Naye
kyasigala kwogerwako bwogerwa. Oyinza n'okutuuka ekiseera nga n'abamu tebamanyi Majanja yaani. Naye kigambo kya Katonda kitugambye nti omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo. Awo nno kiki ekisinga obukulu? Kukola by'amaanyi, kukola bikankanyansi, kukola bimenya bidaala, olabe ng'ojjukirwa. Naye ebyo byonna birwa ne biggwaawo ne byerabirwa. Naye omuwandiisi waffe agamba omutuukirivu y'oyo ayeewaayo okutwala amawulire amalungi eri omulala, okuwaayo akaseera n'ategeeza ku mulala amawulire amalungi. Naye byonna bye tukola, bye tulafuubanira mu bulamu obw'ensi eno, byonna Kabaka Sulemaani yabiwandiikako n'agamba nti byonna buki? Butaliimu, era nga byonna tebirina na gye biyinza kututwala, na gye biyinza kutujjukizibwa. Mwami omu yali mu ggwanga lyaffe wano, yadduka emisinde mu nsi yonna, n'ayogerwako, n'afuuka ow'amaanyi. Naye ekiseera kyatuuka kati takyayogerwako. Twalina abakulembeze ab'amaanyi abaalowooza nti banaafuga n'ensi eno obulamu bwabwe bwonna, naye baawummula, tebakyayogerwako. Naawe oyinza okuba ofubye okuteeka amaanyi mu buli kintu, olabe ng'ojjukirwa. Naye njagala okukutegeeza n'okukobbirako muganda wa nti ebyo byonna butaliimu. Nga omuwandiisi waffe bwe yawandiika nti byonna mpewo, ebyensi byonna tugoba mpewo, okuggyako bwe twenywereza ku kigambo kya Katonda, ne twenywereza ku ebyo ebikola amakulu, bye biyinza okuba nga bitujjukiza emirembe gyonna. Ekisinga obukulu eri Katonda, obuwanguzi obwetaagira ddala mu bulamu bwaffe, kwe kutegeeza abalala amawulire amalungi. Waliwo omumiisani ayinza okuba nga ali eyo akoze n'amaanyi ge n'okufaayo kwe kwonna ng'ategeeza abalala ku mawulire amalungi agategeeza obulokozi. Mwana wattu ayinza n'okuba nga eyo tamanyiddwa, nga tewali amutegeera, naye ekyo kyakola kijja kumujjukiza emirembe n'emirembe. Ekyo kyakola kijja kutegeeza abalala nti lumu waliwo eyaleeta amawulire amalungi mu kitundu kyewaffe. Naawe oyagala okuba ng'ojjukirwa, era tambuza amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Kyamazima tetuyinza okukola eby'amaanyi ebigezaako okukyusa ensi, naye bwe tuba tetusobodde kutegeeza abantu ku mawulire amalungi n'amaanyi ga Katonda agayinza okukyusa obulamu bwabwe, tuba tumaze biseera. Omwagalwa mpuliriza, ku nsulo ey'enkya eyaleero, nkusaba tegeeza ku balala amawulire amalungi. Ojja kuba ojjukirwa emirembe n'emirembe. Oyo gw'otegeezezza amawulire amalungi ne gakyusa obulamu bwe, tayinza butakujjukira, tayinza butategeeza ku mulala naye. Nga naffe tulina abantu be tujjukira mu bulamu nga ddala baakyusa obulamu bwaffe, baatutegeeza ku mawulire amalungi, baatutegeeza ku maanyi ga Katonda agayinza okukyusa n'agakuyinza okukola enjawulo mu bulamu bwaffe.
kibaleetera okuba nga tubajjukira. Naye ate oba oli awo tuyinza okuba twerabira abalala abakoze ebirala mu nsi. Naye ekigambo kya Katonda kigambye nti omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo. Omwagalwa, enkyene ya leero oyagala okuba ng'ojjukirwa, tegeeza omulala ku Yesu. Mukama waffe Yesu alina amaanyi agasobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Abadde mu mbeera embi n'adda mu mbeera ennungi. Abadde mu bulamu obw'okwennyamira n'akyusibwa. Abadde mu bulamu obw'ennaku n'afuna essanyu. Abadde mu bulamu obutalina ssuubi, bw'awulira ku mawulire ago ga Mukama waffe Yesu, mulimu amaanyi agasobola okukyusa obulamu. Ekyamazima, mu Mukama waffe Yesu mulimu amaanyi agazzaamu obulamu. Omuntu oyo bw'anaakyusibwa ajja kuba tayinza kukwerabira obulamu bwe bwonna. Omwoyo gwe gujja kuba gufunye obulamu. Nange njagala kukutegeeza mu kyene ya leero ng'okyali mulamu, ng'ogenda okufuluma mu maka go, tegeeza ku mulala. Muganda wange, tegeeza ku mulala. Tojja kwerabirwa, ojja kuba ng'ojjukirwa emirembe gyonna. Naye omwoyo ogugwanidde eri Yesu kye kintu ekitujulirwa emirembe gyonna. Buli lw'obuulira ku muntu amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu, ng'amuleetera okukujjukira emirembe gyonna. Ne mu maaso ga Katonda oba ojjukirwa, kubanga kikakafu mu kigambo kye nti omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo. Muganda wange, mwannyinaze, bw'awulira amawulire ku nsulo eno ey'enkya, tegeezaako ku mulala. Togeesigaliza wekka, tegeezaako ku mulala. Oba oli awo onaakyusa obulamu bwe, oba oli awo onaakyusa embeera ze, oba oli awo onaaleeta essanyu, oba oli awo onaaleeta akamwenyumwenyu mu famire, oba oli awo onazzaawo ebyo, oba oli awo onaatandika olugendo olulala mu bulamu bwe. Nsaba Mukama atuwa omukisa nga tulowooza ng'era tufumiitiriza. Kigambo kya Katonda kirina ebigambo ebinyweza omuntu. Zabbuli bw'otunuulira olw'omusanvu ey'ekikumi agamba, totyanga ebigambo bya bubi. Omutima gwe gunywera nga gwesiga Mukama. Omuntu yenna oyo akyusiddwa, omutima gwe gutandika okwesiga Mukama. Okutya kuvaawo, otwala amawulire amalungi ag'essanyu, okutegeeza ku mulala, kijja kukyusa obulamu bwe, kijja kuleeta emirembe mu bulamu bwe. Omwagalwa, mpuliriza, enkyene ya leero ku nsulo ey'enkya, katugabane ebirala, katugabane ku mawulire amalungi eri bannaffe bonna abalina embeera ebakaluubiridde. Bwe banaawulira ku mawulire g'obategeezezza nti nze ku nsulo ey'enkya nakedde, nenfuna ku mazzi ag'obulamu, nenfuna ku mazzi ag'essanyu, naawe n'ogagabana n'abalala, ojja kuba oleesa emirembe obulamu bw'omulala. Nkwagaliza olunaku olulungi muganda wange, nkwagaliza emirembe gya Mukama waffe. Ojja kuba ojjukirwa ennaku zonna. Tulina n'essuubi nti Mukama waffe bw'alikomawo aliba atuwa engule ey'obulamu. Naye mu ngule zaffe omwo mulibaamu emmunyeenye. Emmunyeenye eriba y'oyo gw'oba wategeeza ku mawulire amalungi aga Mukama waffe. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Nsaba Mukama ateeke byonna by'olowooza mu nkola. Bwe biba
nga bitegeeza ku mulala ku mawulire amalungi. Weebale nnyo gwakeerera ku nsulo ey'enkya, gwatagivaako akeera ku 3BN okumanya butya bw'oyinza okutandika olunaku lwo. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ng'ofumiitiriza ku kugabana amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Ojja kujjukirwa, tojja kwerabirwa. Byofuba byonna okukola ne bye tuteekamu amaanyi byonna tulabe okuba nga tujjukirwa. Mwana wattu omuwandiisi atugambye nti byonna mpewo era butaliimu. Mukama akuwa omukisa. Yongera okwekuumira ku 3ABN era ng'owuliriza ensulo ey'enkya n'ebirala bingi tujja kuba tubikutuusaako. Mukama abeere naawe. Naye nga tetunaawukana, njagala tusabe nga Mukama bw'atuwadde omukisa nituba nga tukyali balamu, ate atuwe olunaku olulungi n'ennaku endala zonna zibeere za muwendo. Katwebaze omwagalwa. Katonda waffe omukulu ow'omuggulu, weebale kubanga otuwadde obubaka bwo. Twagala okukola eby'amaanyi ebitujjukiza mu nsi naye byonna butaliimu. Tewali kye tuyinza kukola nga kiyinza okutujjukiza emirembe n'emirembe okuggyako okutegeeza abalala ku bulungi, ku kisa kyo, ku kwagala kwo okuli mu Kristo Yesu. Beera wamu naffe, tuwa amaanyi, Mwoyo Mutukuvu katuluŋŋamye era atukulemberenga. Buli tunaatambula, buli tunaakeeranga ku nsulo tufunengawo ekyamagezi ekiyinza okubeera mu bulamu bwaffe. Byonna tubisabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Kwagaliza olunaku olulungi. Beera bulungi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.